Maybe once a month. You buy once a month? Yeah. In every month? From Uganda. Ugandans. We like Ugandans. Why? What is special about Ugandan ladies? You know, Ugandans, even their body is good. They have big nash, and in bed they are good. In bed they are good? Yeah. Seriously? They can give good water? Yeah. Basuubula abaana b'abandi ne babasuubula ne babaleeta mu bwa Malaya ku mpaka abaana abato. Omwana kavudde mu siniya yakuna kazze waneeno kaana kato tekazaalangako oluusi tekalabangako naku ku bintu byo tekabikolanga nako kakazi katu gwe n'okakwata n'ogenda okabaganyisa Omunigeria. Like seriously, lwaki mulina emitima emibi? Mwe emitima emibi mugisuubula wa? Emitima emibi gifuna kyenkana wannaffe tusuubuleko. Tukwaniriza wano ku Mukasa Services. Jangu tukuyoyote mu saluni yaffe ey'omulembe. Babuddeko ku services zaffe ze tu offering us. So services, cause omukyala omu yaziranga but what services do you offer? So kati ku mulundi guno njagala obbategeeza nti enjala nzikoze wabula ngeze mpulira embwa y'omwana eŋŋamba mb'onaaba otya. Genda onaabe yeetukule ffe otuleke tuddibe. Okategedde? Tusangibwa Dubai mu UAE era okumanya ebisingawo nyiga plus 972-93-249. Go Dubai. Are you going? Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nalabye interview ya Fantomu nenzijukira waliwo interview gye nabaleeteremu ne mbagamba nti abaana waneeno beeryamu ne boyfriend we n'amusitula ne bagenda byonna n'amuwerekerako. Omwana akola emirimu, bw'amala okukola emirimu gye era boyfriend n'amuwerekerako n'amukomyawo ewaka. So nabadde ndi awo mpita ayita ku intaneti nengwa ku Fantomu, interview ya Fantomu ng'ali ne Faruuku naye musajja tukyamugwako ng'awerekera gundi girlfriend we ng'amuwerekera ogenda okukola ki okola ogwo omulimu naye ng'ate wamukomyawo ewaka. Ekisinga okwewuunyisa nti kiri nnyo common ba Nigeria. Sinali manyi nti naba Nigeria be bamira pini kubanga Omunigeria abeera ne mukazi we ng'amwagala nga balina n'omwana naye ng'omukazi yeetunda walla era ng'amukwata omwana bamuleka ewaka n'amutwala naga n'amala okwetunda naddayo n'amunona. Oluusi nga amutwalira na mu mmotoka n'amudropinga ye omwana n'asigala mu mmotoka n'amala n'avuga emmotoka ye ne bakomayo ewaka ne baba ne banona maama. So nalabye emboozi ya Fantomu nengendako mu comment section nga lulimu abagamba just ajubisa ayagala come back. Ati Fantomu yakubyewo ku luyimba olupya muno ayagala gundi agala amasannyalaze mbagala come back ati ayagala oluyimba lukole hiti. Kyabagamba kyekituufu muleke kuwakana. Waliwo badde mu comment section nti alimba anonya come back alimba ayagala kino alimba kino mbabulya. Fantomu yabagambye ekiro kyo teyabalimbye. Ne wano wendi nine mwannyinaffe oba avaawa naye namusaaza ali mu kunyumya bintu bye ebimu ng'anyumizaako mikwano gye. Naye girlfriend we gwe yalina naye yali akola kyekyo kyekimu n'atukesa n'akitegeera. So brother, how are you? I'm good. Yeah, you know, I saw an interview. Yeah. A certain Ugandan
was narrating a story about himself. He was dating a prostitute, you know. Yeah. Before, he didn't know what kind of job the lady was doing. Yeah. Later, he got to know that the girl was selling her body. He used to escort her to the place where she was selling herself from, but the boy didn't know before. But later, when he got to know, he went ahead and is with the girl. He did not, you know, he didn't dump the girl. They went ahead with their relationship. So I heard you also talking about that. Is it true? Tell me about your girl. What happened? Yeah, it is true. Here in Dubai, so many girls sell their body. That is true. Yeah. I was having also my girlfriend was doing the same. Doing the same. Yeah. Did you know before? No, And I she was- didn't know. She was telling me to escort him to work, and they called me to go and take him back. Oh. So I didn't know which job she was doing. How did you get to know? I came to know later. You came to know later. Yeah. And what happened after getting to know what she was doing? I just You continued with her. A question comes, how do you feel when you have that lady in bed and yet you know in your mind that she is from sleeping with different men? How do you feel? Do you really get the feelings for her? no feeling. No feelings, No feeling. according to you. According But to others, no feeling. the appetite is up. Me no appetite. When I know. Once you get to know, the appetite goes away. Yeah. Seriously. Yes. Yeah. Ever since, haven't you ever dated any lady? Yeah, I was having a Ugandan girlfriend. Tell us about a Ugandan. And was it a Ugandan? Yeah, Ugandan. The one who was selling herself? Yeah. Tell me the truth. She was my girlfriend. Uganda, from Uganda. Seriously? Yeah. What was her name? What is her name? You don't want to tell her name. I don't want to tell you. Abana Uganda mutuswazizawo madawe. Kati muli mukutuswaza international omwana wuno bamukina yava wasumuliza kulye naye yakulaga nti yalina Munnayuganda naye Munnayuganda agenda yeriamu namugamba Habibi come and escort me namu escort nga agenda kalimu ne baga nti bakola ki. So banaga abaana b'obuwala mugezezaako kutuswaza, abaana b'obuwala mugezezaako okubanga mukola ebintu ebitirivu eby'amaanyi ennyo abaana abasinga temwagala kukola. And if I may ask, why do girls go, why do most of the girls decide to go for prostitution? Why do you think? You know, they don't want to work. They don't want to work. Yeah. They want to use their bodies. They want to use, you know, selling their body. They got too much money. They're getting too much money and they're suffering. Yeah. Maybe one night, too much money. Too much money. Yeah. Bane abaana ab'obuwala nga bwe nabagamba luli ne mbagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omulimu ogw'omutwe era ne mbasaba ne mbagamba nti temugenda kuyiga mulimu gumu mwanne mweyiwe wantu wamu nti gundi akola kyonna nka ŋŋenda eyo that kind of bandwagon influence. Nedda naawe emiirawo ku kikyo otandikewo ekikyo osome ekikyo oyige ekikyo. Era ne mbasaba nti mujje ewa Mukasa services abayigirize manicure, pedicure, makeup n'okusiba enviiri. Saawa eno tulina opportunity twetaaga abaana abawerako abamanyi manicure, pedicure, abamanyi okusiba enviiri, abamanyi makeup. Naye abaana tetubalaba. Butuwa kuba nabagaffe tumanyi kiri ffe tumanyi kiri. So mujje ewa Mukasa services enamba yeeyo abayigirize ate twabanga ddene bw'obeera ng'oli focused weeks 2 weeks 3 ku mwezi obeera oli kafulu ali wano Ndeyira kumpi ne Bainias. Jangu oyiga okukola olwala wano oli mwana wa buwala. Jangu oyiga okukola akaviiri. Jangu oyiga okukola makeup. Ka makeup mukalaba kebava okunkola wano wa Mukasa kali simple naye omwana student yava okankuba okalaba nti kali ebiti nakyo naye okalaba nti ka makeup kalungi kandabisiza bulungi. Bane mujje muyige mubenga ate mufuna emirimu mukole akasente kalungi nnyo ke bagenda bawa
mpulira n'ennaku byebyo bannange nze asinga ndowooza okubaagaliza mujje wa mukasa services abaagirira ebyembagambye bwemumala mujje gyendi nze mpulira ku mulimu mbabulya mazima sitakwogera ebintu byakulimba era sibyogera mujje wa mukasa services akugiriza akaviiri akugiriza makeup manicure pedicure akugiriza makeup akugiriza enviiri ojje ewange oŋŋambe Rozet amudana ngutwale ku mushi mwahurra mutahurra. Now tell me about other countries. Where are you from? I'm from Kenya. Do you have some Kenyans who are doing the same thing? Kenyan girls? Yeah, also Kenyans they do, but not too much like Not too much, like Uganda and Nigeria. Banange tuwangudde but bamama mukola kyamaanyi nnyo omwana agambye n'abana Kenya gye bali abakola omulimu guno naye ate bo si bangi nnyo nga bana Uganda. Abana Uganda kyetise bendera wano mu UAE okutunda susu. What did you say? You said even Kenyans are here. Kenyans doing the same thing. They are doing the same, but not too much. Not too much. Everywhere you go, Ugandans too much. Ugandans and Nigerians. Mbwakituka mu kyokutunda ife tulimo agambye abana Kenya. Bro, how are you, brother? While I come here for only 1 minute, we are arguing over something. You know, we are discussing about these girls who don't want to work here, living here in UAE, and is from Kenya. Where are you from? From where? Oli muna Uganda. Twala kwera mu kamera eh? Jangu. Katika nkuweleyo gundi. Toli muntu wa kamera kankuweleyo kana akantu kakotulira ekituufu. Obadala nawe ekituufu. Toli mu kamera dda wano. Kwako. No, just kwogera bwogezi wama kwa wano mukwatire wano. Jegala biwulikike. Akati ona agambye no muna Kenya, eh? Agambye bunu abaana abana Kenya we bali abakola ki? Abetunda. Jukira nti abaana bangi wana batagala kukola nga bakola ki nga betunda. N'agamba abana Kenya we bali abetunda naye ate abana Uganda be bakyasiza okubeera abangi kituufu. Simanyi nze ndi mupya. Oli mupya ate naawe oli batuwulira ekituufu. Katonda nze ndi mupya. Wakabeera mu bbanga ki? Myezi mukaaga. Myezi mukaaga okubeera mupya? Beera eno oba mupya. Myezi mukaaga mukwano lwetaga experience ey'amaanyi. Kati okola? Yeah. Tubalia tuli mukudisikasinga mukonera bye interview ya Fantomu, omumanyi Fantomu? Yeah. Fantomu Lovins. Namulabye nga ali ne Farouk nga badisikasinga naye yalina omuwala muna Uganda. Omuwala omuna Uganda nga ajangu operekereko bebi. Kati nga mukumuwerekerako nga ajangu onnone kumbe mwe yalinga nga agenda kukola ki? Kwetunda. Kati ekimu noono. Kalo naye mbadde bitayita ne buli nga ali mukubinyumya ali mukunyumiza bane bali badde mu kakolido. Nengamba kati abana bade mu comment section nga bawakana nedda oyagala kambaka oyagala amasannyalaze oyagala biki twatugende bla 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 nebogera biki bingi naye nga kituufu nali nakibagambako dda nti wane eno omusajja abeerawo nga akimanyi nti mukazi we Malaya naga namwerekera mu kifo nakomawo wakane namukalakata mpa microphone yange kawulira kituufu naye nga nekirala okumanya abaana Bannayuganda tuswazizza nnyo ensi yaffe. Ono Gaya agambye abana Kenya gye bali yes betunda naye ate abana Uganda bebakyawanisa ebendera. Ali kati ye akadetinga nk'abana Uganda bawerako nenga they are doing the same like they are doing it. Kizibu okujajinga. Nenda nka mwaka ogera ndaba abana Uganda bangi mwana. So tusa kubimanya. Weta kata bimanya. Ate kati munango bogeda bifuna munchi. Yeah, it is on. So that is the truth. He said Ugandans, I mean Kenyans are there also doing the same thing, but Ugandans are more. Yeah, it's true. Ni ukweli. Why did you say that? Back your point up. Why is it that Ugandans are more? How did you get to know?
If you walk everywhere, you get the Ugandans everywhere. Thank you, Ugandan ladies. Thank you. You're selling us internationally. You are selling us prostitutionally, internationally. He said, when you go to different streets, most of them are Ugandans. Because I asked him, why do you say that Kenyans are there, but mostly are Ugandans doing this? And he's like, sister, try to go around and ask. Seriously. Serious. When have you ever bought a lady? Have you ever paid a woman money? Yeah. You're telling the truth. Yeah. How much did you give the lady? 1 short, 100. So Yeah. you know these things very well. Short is 100. Yeah. And let me ask you something. Do you enjoy the same way when you're having your woman? No, you can't enjoy. What is the difference? You know, they give you time. So They count Rushing you. Yeah, rushing. if you don't enjoy, what do you pay? Because you don't have one otherwise. How many times did you buy? Maybe once a month. You buy once a month. Yeah. In every month. From Ugandans. Agambye ye buli mwezi agulako omuyemba gwe gumu nagezako n'agamba niye babeera bannayuganda kati lwaki akugambe nti abaana bannayuganda bajasiza okutunda wano ebyalo. Haven't you ever bought a Kenyan girl? Yeah. You've ever, eh? How many times? Maybe twice. Maybe. Okay, now maybe 2 times, eh? Yeah. Okay, if you compare a Ugandan and a Kenyan, who's more active? Who's more, you know? Ugandans. We like Ugandans. Why? They are What is good. special about Ugandan ladies? You know, Ugandans, even their body is good. They have big nash. They have the nyash. Yeah. The body is soft. Yeah. Tell us more about them. What do they have that is special? In bed, they are good. In bed they are good. Yeah. Seriously. They can give good water. Yeah. What about the Nigerian? Have you ever tasted a Nigerian? No. Why? Nigerians, they are talking too much. We don't like. They can fight you. Mbiri byasama. Muyibokyala kubisobola okulwanyisa. Ono guy ayogera facts zokka. Olaba alimba. Tayogera facts zokka. Bwana mulaba nanga bayomba. Rozet, oli musirulo. Bla bla bla. Tebyagala bigambako kalimo kaabyo. Yes, mukole emirimu gyammwe si kibi. Kubanga abasinga bambi mujjanga mundi basinga mother n'ogamba leka timukolere omwana wange muweredde abaana batikidde mususu, which is okay because it is yours. Neza kinuma kino kutuuka eno n'ofuka expert n'omwana weefula alubabu n'oleeta abaana abato nabo n'obatundayo. Yesoro gye nakoze eyabali abasajja abasuubula abaana b'abandi ne babasuubula ne babaleeta mu bwa Malaya kumpaka abaana abato. Omwana kavudde mu siniya yakuna kazze waneno kaana kato tekazaalangako oluusi tekalabangako naku ku bintu byabyo tekabikolanga nako kakazi katu gwe n'okakwata n'ogenda okabaganyisa Omunigeria. Like seriously, lwaki mulina emitima emibi? Mwe emitima emibi mugisuubula wa?
emitima emibi gifuna kyenkana wannaffe tusuubuleko mwe sente ng'ebasingira ebisigadde byonna sente ezo muzikolamu ki ekyamaanyi ennyo naffe tugambe nti oba owaaye naffe leka tubikole like seriously kati ebbanga siryemaze wano eno singa ndoza kati nina myaka 2 nze wano ndoza kati wano nze nkulidde nawo ndi mwana wa Makitumu myaka gyemaze wano myaka 2 kati ndoza singa abana benna akatunda naye nebaza Mukama Katonda nti Rozet ndi akasente akatono naye nga kali mu makubo matuufu kali mu makubo malungi mubeere n'emitima gyammwe egyo egyakaluba mutunde abaana b'abandi ne luli balumu Mr. Luswata nze nkyakuliko era nkyakunoonya nkyakukowola twagala tufune ebifaananyi bya Mr. Luswata twagala tufunye videos ze twagala tukufune tukunoonye otubuulire omwana w'abandi mwamuteekawa oba mwamutunda mu byakwetunda ekyo naye tukimanye nti mwana mwamutunda mu byakola ki tumanye tugenda mununula tutya bwe mutwe mukola my brother. Thank you for your time. Okay. Is there anything else that you'd like to tell us or to share with us? How is Dubai treating you? Dubai is not easy. Dubai is not easy. That is the truth. It's not For easy. how long have you been here? 1.5 years. 1.5 years. Yeah. Where do you work from? I was working in Abu Dhabi. I was working in Abu Dhabi. But they say in Abu Dhabi there are no girls. Yeah, that's why I came here. Nemwe babulire oluvuna jakuzita buli kibuuzo abeera ne ansa yakyo talowooza mubuuziza okwali okolera wa nti Abu Dhabi kati Abu Dhabi ne batuga twaliyo bakazi ko yezimu ku nsonga lwaki nava Abu Dhabi siza ezimu ye major reason why yava Abu Dhabi najja eno kati yalinga agamba ekyamutano mu UAE jiggy. So because in Abu Dhabi there is no girls, that's why you decide to come to Dubai. Yeah. So how many do you get a day? Girls? Yes. How many girls do you do a day? Because now there are very many. When you go to streets, they are Ugandans, they are Kenyans. You know, there are many, but they need money. They need I money. do when I have money. Asafuna mwaka sente ke tomuyumiza ngai yegulira ebyalo ni abana Uganda mwina appetite nze kati bana ne wadde ngakola omulimu ogwo bana kati ndoza mbaso sola mu nyonyo ndoza nze mbase nafuna ba clients kubanga nesosola manange nesosola nyina akajanja nina empise mbi kati msija watu ono kati kangeze no wampalo kumirwa dira ne okuba mutwalo like seriously how I'm back. So you stopped working from Abu Dhabi because there were no girls, and then you came here, decided to come here. Do you have a job? My work finished. I got a cancellation. Then you decided to come here. I came here to look for another job. You're still looking for another job? Yeah. So you did not want to continue with the other company simply because there are no girls there? No, the company cancelled me. They terminated. They terminated? Yeah. Why did you get a job from Abu Dhabi? You know, Abu Dhabi, it's not good. Abu Dhabi is not good. Yeah. So you're looking for another job. Yeah. Do you have a wife in Kenya? Yes, I have. Do you have kids? Yeah. So why do you go ahead and buy ladies when you're having your wife at home? Why don't you abstain from sex until you go back to your wife? You know, the body needs. The body? Yeah. Omubiri. And the wife is not here. Omubiri mukubera kubanja ate omukyala taliiwo ne banange mu byonna nawe kikonyeemu nawe bw'okola kyekyakyenga nomubuuza ndoza tewali just njagala okugera ku nsonga eno mwanyinaffe Fantomu bwe yaze nawa Faluku eyo interview mwageze maaso ne muwakanya nga mugamba alimba nzize nga nyumidde maaso gamu okubagamba nti abaita balimba babadde abagamba biki bituufu mukyala we tumumanyi bulungi nnyo
era yeryamu bulungi nnyo n'essaawa zino alubaabu ntitakoma kubanga yeryamu ye yekka nayekka ate n'abaana nabo nabakola ki n'abatunda okitegeera abaana bo ne bagenda ne beeryamu okumanya bituufu nemanyira ffe tugambye he once had a lady and the lady was doing the same thing he did not know before but when he got to know about it he dumped the girl but our brother Fantomu continued with the girl omanyi obulamu bwa UAE waneeno tebuli nnyo si bwe bwangu era musajja watu n'agamba nti kakati musajja yampisanga bubi kati kino Fantomu akirambulule bulungi nti baali bamuwasa kyekituufu mukubanga bamuwasa yali afuuka bambi omukazi kati ng'ate oli ye Nankomyanawo nga ye Mukyaala amini nga ye musajja nga hono ye mukazi bambi nga tika Fantomu amanyi n'okumwozesa obunika ng'amanyi n'okumwozesa kino nambosa kiri so twazirabanga zonna twabiwuliranga eno tusirika tugamba why wabulamu bwe ne kasana yavuddeyo omusajja watu naye nayeyogererako ne nga twawuliranga enyiike nga mwozesa kino amukosa kiri namukosa kino namukosa kiri maybe byatayogedde ba justice ndi walugamba I don't know yayiseeko kungulu nenga musajja tubutufu bamubonyaabonyanga nga yalinganga omukyala ewaka era nga bweyagambye nti omukazi nga yamukubiranga ddala n'amyuka n'eriiso nti wayona mu UAE abakazi tuwasiza ddala ate okakutala n'enkuwasa of course nina kukutreatinga na bwandintreatinze ng'omusajja ewaka I tell you do this do that why didn't you do this why didn't you do this on time where are you bring me this do this bring this kwa so kati abasajja mugumire okuba kwa Fantomu bambi kyenkusaba mbeera mukakamu yatonyigira mukyala kinti kyeyakuyambako bagamba neosuza olukola ki olubala omukyala oyo yagezaako kuyambako mu ngeri yakuyambamu yonna kubanga alinga asasula rent bwe tunasula rent asula bills tusasula bills agula emmere togula mmere so kati wali omukyala yenna mbw akubwa bo bato baasije bakimanyi omukyala alina akola ki ayisibwamuuko babasisangamu naye ezo mpisa no neeyisizaamu tufaafagana ona butubuukwa n'embeera sobutegeera eno byeyoneza kankonkuludinge naye nga jasije banezo bagamba waneeno mu UAE twakibagambako dda ne tubaga nti no munange no mukimanyi nti no abaana waneeno oli abya ne mukazi we nga yeetunda naye nga noli naye akimanyi nga yamwekana okumuwerekera nenze mulinga neebuuza feelings ozijjawo omusajja okiwa omukazi we yagenze onaamukosa noli namukosa ne bamuwa ssente gwe feelings ozijjawa sebo biri mumanageri okusinga naye n'abaana bannayuganda babitandise Fantomu yabeebuuliriddeko nabo babitandisika nabo babikola kyembamumanya era abasajja mbalabula oba ovudde Uganda ng'oze waneeno making sure nti wotayagala kwozesa bupale wotayagala kukuba wotayagala kuyisanga mukyala waka kola ofune kasente gwaba awasa abasajja mugeze maaso n'okubanga mukayana amuga batubonyaabonya abatulugunya kubanga mukkiriza abakazi ne babawasa ate n'omukazi mubi nnyo n'okusinga omusajja kino mbabuulira omukazi twala tino omusajja asobola okubeera nga yasasula ennyumba nga yasasula kino yakola kiri n'abeera nga tabikulangira naye omukazi akulangira buli lunaku lwakusula ennyumba nze njala nkubuulire nti omusajja n'abeera nga sasula ennyumba mwaka mulamba omukazi nakyasulamu omwezi gumu ogwo omwezi omusajja agenda kusula ku bunkenke nga bw'okiwulira sembere eri n'asudde renti sembere eri onyigiriza sembere eri asudde meka sembere eri osobola okumvira sembere eri nsobola ogisasulira sembere eri olwo ng'omukazi yeevuddemu n'asasula ki so kati abakazi tuli bazibu nnyo mubeereyo nga mukimanyi nti nno bw'okkiza n'ogwa mu mbizi omukyala n'ogamba ogafera mu nnyumba ye beera mwetowaze nnyo kola kyabeera kulagidde okukola otherwise genda opangise ewe wammwe ewalungi si wammwe oba ewalungi si wannyo njogedde nnyo eno yeddeira ezo streets abaana mwe bali abaana beetimbye mpolampola ennaku zino ne batambula kitambuzamuko mpolampola ne shadia zakako naye abeeramu eno nga nayisaayisaamu mpolampola mukazi okutwayisaayisaamu amagulu ag'enkobogo bwe bityo mpolampola aba ne babeera nga beeyiyayiya mpolampola ne basobola okuweerera abaana baabwe which is okay bw'oba nga tolese ate mwana wa muno naye kukimukakamu weetunda gwe weetunda bibyo which is okay ama be badiya naye nga njala mundaba olususu bw'omala okulula munoonyeeko bawe ku kizigo ekya Nyondo Glim Kata tuweereza Saudi Arabia tuweereza Jordan tuweereza Kuwait tuweereza
waje soogedde yonna USA tuweereza Switzerland twakaweereza Australia twakaweereza tuweereza ddala ebintu bro. As we concluding, do you have any message for those ladies who are selling their bodies out there? Give them a message. After giving them a message, give a message to yourself, to you boys who buy them. First give them a message, those who sell their bodies. The message I will give, just tell them to stop and look work. So they should stop and look for work. Yeah. Okay, if you enjoy this and you buy them, if they stop, you said nature demands, because it demands, and yet the woman is not here, so that's what you have to do. Now, if you stop them, if you say they should stop, where will you get the service from? How will you manage? Yes. I will look for a girlfriend. You look at one girlfriend, yeah. Okay, why don't you do it now? Because they are cheap. If you want today, you will get. We don't want girlfriend because girlfriend you will spend a lot of money. Omusajja agambye nti lwaki yagana yeegulira naye anaatemesa. Mu kutemesa tosibisa nviiri, mu kutemesa tosasula kataano, mu kutemesa tosasula bills, era mu kutemesa togula mmere. Lwaki togenda n'otemesa n'owaayo ekikumi kyo nga n'ogenda okulabya ebisigadde? A message to you who are buying them. I will stop buying and look for one girlfriend. But you said one girlfriend is expensive. Yeah, it's expensive, but... Okay, tell those boys outside there who are buying those people. To stop. They should stop? Yeah. And look for one girlfriend. Yeah, look for even though they're expensive. Yeah, look for one lady. And stay with one lady. Yeah. Why don't you bring your wife here? I'm planning to bring. Okay, if you bring her, will you do that again? No. Are you for real? Yeah. Zasibula sagala na kusibula muganda wange. Zasibula sagala na kusibula omulungi wange. Yalla, bye bro. Okay. Meet you, bye. see you. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana ab'obuwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja, ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you.